ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yesu yeebazibwe. Nze nsooka okubeebaza okubanga nti ekintu kino mukyagala. Omulembe gwe tulimu gw'abavubuka era ebintu ebitukola byabaki byabavubuka era bonna abo bano bavubuka. Omukulu ono Mbaziira Toony ne munne Suuna Ben mbakubireko mu ngalo. Kuba omulimu gwe bakola okusanyusa abantu okubajja ku stress si kyangu. Naye nze entanda gye mbasibirira waba tugambye twogere obugambo butono. Mwenna abali wano eno teri muntu agenda kuyita wantu wagazi. Buli oyagala ebirungi olina kuyita wafunda. Okutuuka awo we bali mbalaba awo mukadde wange kwefu yagambye ono muganda wange tweddira gumu kasimba akabirongo. Naye nga entala gye mbadde mbasibirira teri ayinza kuyita wagazi. Lwogezako okuyita wagazi manya nti oli mubbi. Ebyafaayo byabakadde baffe wano wabaganda baffe wabatabani baffe nanti asingana kiwedde takikoleredde. Naye bayita wafunda okufuna okulaba nti nga kati tubalaba kiwebali. Ffenna abali wano twegombe naye nga twegomba nga tukola. Togezaako okwegomba nga kyoyagala okwegomba yagala kubba kibbe. Fuba nnyo okulaba nti oliwooli oli w'amazima. Abo gye bali era emirimu gye bakola b'amazima okukola kino tukola ki? Tubalaba. Abasinga obungi tebaalize wano eno nga si b'amazima. Abavubuka mbakubiriza tubeere b'amazima ffenna gye tuli ate tubeere n'eddiini. Omuntu atali mu ddiini tajja kuba na maki, taba na mazima. Ebigambo nnyina bitono kuba guno omukolo si gwakwogera wabula gwakola ki? Gwakusanyuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omunesuuna Ben okukola ekintu ekyakabi bye bino ebintu byetwetaaga bakwanze banna ebya music ngena mbiddukamu mpolampola sibebalisuwa nagenda okulaba music yo ngayinza okusuula eddalo nakukadya kyova nti kaziwekapo tusosowaini mugaa nti nkomawo tata nkomawo nkomawo wakuno nonyima kaadi simanyi neyesabira yesawo. Anyway omukolo guno gumpadde challenge ne mukulu wange Senyabbi oyo tubadde mu industry yakuwa myaka 30. Jangu totya jangu ogere bino jangu wano. Senyabbi akoze ebya DJ myaka 30. Myaka 30 bitali bya kulimba myaka 30 nze mukulu wano batwadde challenge nawe olina okulekawo ettaffaali muno entebe abantu b'entebe olina bakola ekintu ekiti fabe munama tulyoke twayigidde politics era tujjamu kutereeza mu politics naye gwe nga DJ kyoba sikyali akugizibwa ejjako sikyali DJ ejjako obutuuzi tibanyanjula nga chairman kiba kitegete kintu kikuleseemu munakyo sense nagivaamu lwakwanga kala nkuba nzigwa mbuliza mu ttaka ayagala njiddemu kala gwe wange naye mu bufunze mukulu wange gwebaziza nnyo okuba nti okoze ekintu kyo mu industry si kyangu nnyo okuva e Masaka n'owamba Kampala si kyangu muganda wange si kyangu kyenjogerako nkimanyi abantu bonna bembadde nambadde DJ Shiru yatuuka okufuuka wakabi yayita mu miyaga egy'ettabbu yayita mu bigambo eby'ettabbu okufuna empewo mu Uganda muno ng'ova Masaka si kyangu kati nze nkimanyi. So maka gyokoze y'amaanyi era nkusaba ogende maaso ng'okola ekintu bwe kiti ate okuwa kuyamba bakyali baffe abalina ebirooto bwe biti. So ofunayo kyali waffe ng'alina ekirooto bwe kiti omugisika ku mukono
eri abantu aba industry tuyambe Mbaziira okutuukiza ekirooto kye kubanga Mbaziira watuukiza ekirooto kye kiba kitegeeza nti n'abaana abalala bangi nnyo bajja kutuukiza ebirooto byabwe. Okukola obulango si kyangu era nange somusobola okukola akalango okupitanga ne voicinga wadde eddoboozi yange si ddungi nnyo omunene mundongo eno naye yatandika nga bwolaba Mbaziira n'atandika studio eyo gye bayita Eclipse kati alina agency ennene. Musajja mukulu gwe bayita Bob Kings Kibirige Kibo Media yali ku Dembe FM kati y'omu ku basinga obugagga. Kino Mbaziira tebakutiisa nti tekisoboka. Musajja mukulu gwe bayita Jeke Kazoora ebirala byonna mubireke ne Badi studio ye bwati bwe yatandika nga Mbaziira y'omu ku balina agency ennene nti kampuni esobola okumwesiga n'egamba nti akawumbi kakonkoze eki nkakuwadde ogenda kunkolera buli kimu. Mbaziira omulamwa gw'oliko muga Katonda mugulu ffenna abali ku radio ne TV. Kino ekya Mbaziira tuleme kuba nti tuggulawo buguzi n'ekituwe challenge nti buladi wange what next. Kuba Mbaziira y'omulaba egundi gy'alaze bonna bali bayinza okwekirisiza mu kampuni ennene ne kampuni zino endala entini zino simanyi kojja kitonsa simanyi biki forms baani awo balina ssente teziriko protocol nti bodi etuule kyetuule. Buladi wange awo wooli ogenda kutuuka nga ku CBS abe mukiri talina kyagamba nga talina kyagamba anti nze nkubuulira amazima mujja kulowooza nti kino bwekiti ne bwekiti kiŋŋamba. Tuleme kubeera nga ffe nti anze ngenda kubeera bwe nti ku kiki kino kyokoze kino Buladi wange otandise omulimu otandise buli kimu ekirala kwafulu kutaleka kwogerayogera basebo ne banyawo baganda bange emirimu gino tubadde tugiwa abalala betamanyi kati ki ekitugaana okuba nga tugiwa Mbaziira. Kyenjagala tuyiga olunaku olwaleero nti musajja waffe waaba atandise naffe gwe tuba tulina okukola ki okuwagira. Ate Mbaziira musajja gwe muganda wange kizibu nnyo okusangayo radio presenter wallahi n'abakuŋŋaanya wano kubanga bawadde FM KBS bukedde kiki kitegeeza olina ekintu ekyenjawulo kyesimanyi kizibu nnyo naye kuba mukolo nga gwa presenter bagwa kiki okubasangawo bwe bati kitegeeza Buladi wange mu industry eno weetagana wa pulezidenti wa Uganda. Kyekitegeeza ani asobola okubakuŋŋaanya. Nze malakalabika sirabika naye olaba ndi wano ewa Mbaziira kitegeeza ekintu kyalina kyanjawulo. Nze ndabika waliwo ki Senior Bina ina byagala okwogera katumwe chance kwata nayo tutte 18 tobadde mukisa kutambula experience yange basaba ne banyabo tubaniriza nnyo wano ku Streanline Avenue 120% production. Ni hape nnyo kulwa muganda wange Mbaziira Toony wamu ne muto wange Sunabbe oyo nkakasa nange myaka musingo Toony yansinga ye mutya eno challenge nnyo eri ffenna abali mu entertainment abali erimu abaluddemu sinze nabye abali era kyakuyiga kinene nnyo okulaba nga Mbaziira Toony atuuse wano ku kino bwe kiti kitegeeza ffenna tulina okuba kimu era tulina okutambulira wamu okuba nga tugusa ensonga bwe ziba zirabise. Mbaziira Toony kyensinga omujjukirako kimu nti yayagala nnyo remix zange zenakolanga era buli lwansanga abeera nzijjukiza ekintu kimu ddamu okola remix ezo. Toony nga nkubuulire mu maaso ku maaso wano ono yaŋŋaana okuziddamu yaŋŋamba byaggwako era ayina erinnya lyawuyita mu pakupaku but ndi very glad and happy okuba nti mu ekyo kyennyini lyekubo bw'oyise okuba nga tuli ku kino olwaleero era webali nnyo webali eddala webala okuyamba music industry ya Uganda era omutima gw'olina ogwo
Jacob gwayogeddeko nti tolina zzalawo ntusaba otambule nagwo ogenda kufuna ssente bukuyanja naye tezikukyusanga webale nnyo webale ddala naye akaseera akatono kemutegeeredde omuntu mukozi afaayo ate ng'asanyusa akuwa bayibu Namasaka munange twebaza nnyo tutambulenga naye nga bulijjo twongere okumuwagira tumwongere support naye tumwongere bayibu bannange tubeerewo kululwe nga bwe tuze leero nga bulijjo tutambulenga naye tulabe nga ebirooto bye